Naye abantu bammwe abawaka bakulemesa n'ekyokola nakulaba ngo basinzeeko oluusi oli muto ate ne bakwagaliza okuba obubi. Wakati mu nsikanjo babaddemu ne bannamateeka bano abatuuze balaze obwetaavu bw'enkuŋŋaana nga bagamba nti singa ebitongole ebyenjawulo tebivaayo ebikolwa eby'ekitujju n'ettemu byakweyongera. Biba byabufuzi bye bibaleetera okukola obuddugu. Ne babanga abantu ne beekuŋŋaanya gurupu nega nti eggwanga gundi twalikoowa twagala tutandika okukola ki okulisaanyawo okuva mu nsi yaffe. Okitegeera oba okusosola mu madiini ebyo nabyo kivaako obutujju. Oba abantu oga nti atukooye oluusi ne bakoowa gavumenti eriko ne batandika okufuukira abatujju. Olukiiko ono lwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo nga abatuuze banokoddeyo ebikolwa by'obwannalukala omuli abakyala basalako abaami baabwe obusajja n'abakyala abookya abaana baabwe n'ebirala. Osanga omusajja ng'omukazi amwokyezza amazzi n'osanga omwana nga maama wamukubye okujula okukola kino okumutta. Omuntu waggwamu essuubi atuuka akaseera ne yeekyawa ng'alaba next option gy'addako yakukola butujju. Osobola okubeera awo buli kimu kyetaagisa fiizi biki kulya buli kimu. Abatuuze bagamba nti ensangi zino abantu baweddemu entiisa ya Katonda ng'ensonyi zaabagwamu dda nga basaba abantu okudda eri Katonda balambike n'abaana ku mize egisibuka mu maka ne basaana gavumenti okutondwa abavubuka emirimu kiyambe okumalawo emize z'obwakatonda. Sisuubya nti osobola okukola ekintu ekyo. Kakkanya ku bwannalukalala oba okwewala obwannalukalala. Sensitization kati ebibiina nga bino ebizze ne mufuba okulaba nga mukiterawo ne muschedulinga programs ne mutubuuliriranga Kubanga wali oyinawo n'oggwamu n'okusinga enako awo ne weekyawa giriza okwagala bannaffe tulemenga kuteekawo mbeera yagamba nti nno ye ate kino ate kiri kubanga tetumanya byankya. Yeeyise Ngoma Tony nga yakiikidde poliisi y'ekitundu kino akalatidde abatuuze okweggyamu omuze ogw'obutayagaliza kubanga kyekivuliddeko bangi okutemula bannaabwe olw'ensaalwa ng'alambuludde ne ku bimu ku bikolwa ebyolekera mu bitundu. Omutima gwetima tugwejjemu twebuuzanganeko naye kati tukoze tutya naye nakulaba oli kino wakola otya okituukako naye gwe n'olema busende bwani kugulidde ekyokulya n'ogenda kuloga lwaki tomukozesa ekintu ekirala. Chris Paul Wameyo okuva mu kitongole ekya Paradigm ayogedde ekyamwaliza okuvaayo n'enkola eno ey'okunoonyereza. Bintu bingi osanga people power erwana n'aba NRM osanga abali tribe emu ewala n'abalala, so leero tuze kwayawayeemu tulabe how do we support each other tweyambe tutya ku solving issues ezo zonna. So leero kyensonga lwaki twabadde wano e Nabbingo tutegedde abantu abatuuze b'e Nabbingo bategeezezza ensonga ezibakwatako ensonga za bwavu butanyigirizwa mu nsonga za gavumenti n'ebirala. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.